okutya Jene Museveni kwafunye ku Robert Kyagulanyi Ssentamu tekubangawo mu bonna abaali bamuvuganyiza era nga wano osobola okukiraba nti alabika teyategeera Kyagulanyi njawulo wakati wa Kyagulanyi ne Bobi Wine ng'omuyimbi ti emmotoka z'olaba ezo zonna konvoyi eyo zonna mmotoka za gavumenti ezo zonna nga bw'oziraba awo zonna ziweekera Kyagulanyi kumuzzaka awo bali ku Ntebe Express ti oyinza okugamba nti ono ye presidential candidate mu nsi yonna akyasinze okukuumibwa ye presidential candidate akyasinze okukuumibwa kale munnange mu kunyooma akanyoomonyoomo kaleetedde Jene Museveni okwejjusa njagala okubuulira era nga okunyooma kuno nabagamba nti omuntu gwe banyooma atera nnyo okubeera successful kugamba gwe baboola gwe banyooma kubanga okusinziira ku history oba ku byaliwo kigambibwa okubadde mu famire yaabwe baamunyoomanga olw'okubanga yali asibye enviiri ez'ekirasita naye kati essaawa ya kakati bonna kwe beekutte era nga tewali kubuusabuusa kwonna kati Jene Museveni oba oliawo naye anaatera okwekwata ku Kyagulanyi okusobola oba oliawo okubeera mu Uganda bannayuganda bamusonyiwe even Kyagulanyi gwowagira akwasagala kwogera ku Kyagulanyi mujja kuwakana wamu nvumire wano ffe twabeeranga mu famire ne famire yamuganako basikira oyo muyaga sikirani ffe tetwetaaga era biki era Wamuzeeyi Ssentamu ng'oteba Wamuzeeyi Ssentamu nga tebamubala ng'omuntu kwegamba ayinza okuvaamu ensonga naye essaawa ya kaakati muganda wange bonna gwe beenyumirizaamu ewaabwe kakati Jene Museveni okusinziira ku konvoyi gy'olabye awo n'ebyo byonna ne security ne ssente Jene Museveni zaatadde mu Kyagulanyi ayinza otuukiriza olugero olugamba nti akusinga akubisa gw'okutte nti olwedde amaze omumuteeka mu kitiibwa ne mu kiti nti ono si wa bulijjo ne muhoozi tasobola kukuumwa bw'atyo kitegeeza nti ono mulalamu ebyaddala naye bwe tutunuulira ebintu bye bazenga babuusa amaaso kati ng'ennyimba Bobi Wine zazenga ayimba ebigambo ebibaddemu ebigambo ebirimu bw'obiwa obudde olabanga ebigambo ebyo byamakulu nnyo ate era nga abadde nga siriyasi ng'ensi emutwala ng'ekyokuzannya muyimbi buyimbi naye nga byayimba ebimuvaamu ate era obwongo bw'abantu bwe bubiwulira era bwe buvunjisaamu amakulu gaabyo era naawe ne bw'ojja n'oyogera byoyogerako byonna parish development model era obwongo bw'abantu bwe buwuliriza ne buvunjisaamu ekyamakulu nti oba ekiva mu ekyo nti gw'okoze ekyo ky'osuubiza oba ono byayimbako byavumirira bye bigenda mu maaso ensi byerabako kati enjawulo wa Kyagulanyi ne Bobi Wine obuyimbi awo weeva akamu ku buyimbi bwe yali ayimbye kawulire kaakano nti bw'otunuulira ebintu nga bwe biri era ne bwe tuli si bwe tulina okuba ffe youngest population era ffe future yeeno eriwo kati okitegedde kaakati awo muganda wange Jene Museveni ye yali Bobi Wine ayogera ku destiny kumbe bano bo entuuku oba baali baatuteeka dda baaseetinga dda muve mu byobufuzi temwogera ku byabufuzi temukola ki kugamba nga bo baatuseetingira dda destiny
Tife tulina kubeera baddu. Bobi Wine ayogera ku Destiny mu kayimba ako nga ako kapaati kentemyemu ako kamakulu nnyo. Manyi kati tulina okutunulira ebintu ne tubitegeera. Ono Kyagulanyi wanjawulo nnyo ku Bobi Wine. Ekyo tebakitegeera era tebakimanya. Naye bannayuganda Bobi Wine kyabaleetedde bwe buvumu mu mitima era bamalirivu. Ebigambo bwe babedde nga bajja babiwulira bamalirivu. Wuliriza akatambi kano. Bamalirivu njagala okubula. Wano okuteekagana ekifaananyi kya Kyagulanyi wulira muzeeyi nga tonnaseka. Okuteekagana ekifaananyi kya Kyagulanyi obanga oli muvuma naye nze sijja kuvuma. Era sijja kuvuma Museveni. Naye njagala okutegeeza nti oyo gwe tufiirako kubanga muloko. Tetuva ku oyo oba yeeyambudde oba ali atya oyo gwe twagala mugenda kututta naye obuyinza kutujja bukyusa mu mirembe oba mu bubi. Mukkakkane bukkakkanyi emyaka 4 bye muliddeko byebyo mudde ku mabbali. Naye tetugenda ekyokukozesa amaanyi kye mugenda okukozesa tekigenda kujjawo kwagala nkyukakyuka gye twagala ate okulonda omuntu gwe twagala. Nze bye byange sigenda kukuvuma. Eyo ye message yange moderator neyanziza sewe. Kakati owulidde ebigambo ebyo lyamugambye nti tagenda kuvuma ki Museveni kuba tekyetaagisa. Wabula amugambye nti Kyagulanyi mwene bwe munaamusiiga byonna empitambi oyo gwe twagala kuba muloko. Ekigambo ekyo kitegedde. Muloko kitegeeza munnansi gwe twagala. Obuyinza tubwagala nga munnansi yakutte enkasi kye twagala. Tuli bamalirivu mugenda kututta kubanga kye mu planinga naye tetugenda kuva ku mulama kubanga revolution tedda mabega. Tekigenda kujjawo nkyukakyuka kuba nti nno erina okujja. Bobi Wine awo atutuusizza. Era ye convoy eri gy'olaba emuwerekera. Gemaanyi ge bataddemu gwe musimbi omungi NRM Museveni Muhoozi bonna gwe bayiye mu campaign zino. Bano abasajja bajja kuteekamu ne trillion nga baagala buyinza wabula tebaagala kukulaakulanya ggwanga. Mu kayimba kali Bobi Wine byayimbyeko ebyo tebibakwatako wabula bo baagala kubeera bubeezi mu buyinza. Baagala kutufuula baddu. Baatuseetingira dda Destiny. Ekintu Bobi Wine kyayogeddeko nti ffe youngest generation era tulina okukyusa eggwanga, tulina okukyusa future, kubanga future yeeno gye tulimu. Baleme kutugamba nti NRM erina kukulembera Uganda emyaka 10. Bali abasajja kwegamba baagala okukwata obujega ate bajoozi bamanyiizi nti oli akulaga nti ye bannansi gwe bamanyi obulungi nti si muloko. Akulaga nti nno alina kukufuga myaka 10 mbugwe okola naawe obeerawo ne bannayuganda owulidde omwana amugambye nti ggwe ebyo bye mulimu musaaga twagala omuloko oyo ffe gwe twagala. Naye ng'ogwo omutima Bobi Wine azze aguzimba mu bantu nga bamulabira mu kiti nga Bobi Wine kumbe kati ajjeyo true character eya Kyagulanyi omuloko. Abantu bubaka babadde babufuna era bakimanyi bulungi nnyo ekyokukola. So nga ate bano baagala okubeera nga basiiga enkyukakyuka ekifaananyi ekibi bakisiigira bannayuganda ekifaananyi ekibi nti bano baagala kwekalakaasa, baagala kukolagana ne baforeigners, baagala kuluna ggwanga lino, baagala kwokya Uganda, baagala kukola batya. Ebyo balimba. Bano balina kukkakkana bukkakkanyi bakkirize nti bannansi bannayuganda ensi yaabwe bagyagala ng'ebalimu 5 bweti kye balina okutegeera. Otherwise munnange nkugambye nti gw'olaba obukuumi obwo bwe batadde ku Kyagulanyi bamaze okitegeera nti ono ye chosen one. Ono yagenda okutukunkumula omukono mu kibya bakimanyi bulungi nnyo. Lyessasi lye baali bamukubye mu Arua baali baagala bataminatinge nga bamaze okitegeera kubanga fake opposition ebaddewo nga basobola ogimanipulatinga nga bwe baagala. Naye kati ne bategeera nti ate ono azze wa bulabe nga nabo kennyini magnitude bagiraba era nga tebaagala kigejje kutuuka ku standard eno kye baali ba preventing nga kyekyo.
gye baali bapreventinga kyekino ekiriwo essaawa eno kati gwe munnayuganda ampuliriza oli ku mulamwa nnyo protest vote nalo tewali biro ti naye ono akola anayinza okugeza ono yadde wa NRM yadde wa yero naye nedda abo bonna balabe nga zivampaya tuli balonda mu gavumenti empya enebezze kutulwa tubaagala kubanga bajja kuba bamaze okufuna wuzo awo tujja kubalonda yes nga basobola okubeera nga bagoberera ebiragiro oba nga bagoberera constitution nga bwerambika n'ebirala byonna system of governance nga bweneebeerongoseddwa naye kati essaawa eno nga basubscribing eri muganda wange balabe nga sitaani kubanga sitaani ye yajja kuzikiriza bano abasajja bajja kuzikiriza Uganda bagiwambe bagifufuggaze bati batutuuleko naye nga tebabanko bannansi ffe bannansi tuboneebone ate nammwe bannansi mu bubuyabuya bwammwe nammwe ne mukkiriza nga muwaanawaana bye mutategeera njagala okubulira ekyobusika bwo kiba kikyo Uganda yaffe ffe abaloko si yabali abagwira nti Mukama Katonda be yalabayo mbu ye bali kubaleeta mbu batununule bajja kwenunula era gains ze boogerako bya bugagga byabwe bye bamaze okunyaga gwe munyago gwabwe ze gains be bafunyeemu bwe tofunyeemu olaba ne bano baluzi abawagira abawuza Museveni tulina teesa naye ate amaliriza omulaba ali ku busomero laba essomero berifaanana kakyokka ate yawagira Museveni kugamba abo bonna beeri bannaabwe era bwe banoonyerezako bwe tugenda okulaba nga beeri ffe tetubagoba naye batuddiza ensi yaffe kyebaliddeko kimala batusiba katambala ku maaso ne balimbalimba bajjajja baffe bataata baffe baganda baffe ne babalimba ne babattisa bo kye baagala okuteeka kati ku Bobi Wine nti agenda attisa abaana naye nga bo ekyabatwala mu lutalo tekiri nayo kubanga tebasinga nko kalulu olwedde bannayuganda baakuba akalulu era byali bikwata ku bannayuganda so si abagwira neyakola ensobi eyo simanyi yagikola kuteeka Museveni ku baloti eyo yensobi number 1 gye baakola kakati muganda wange mbadde njagala mugende empola mutegeere obukulu bw'ensonga eno nti Uganda tugyetaaga ffe nga bannansi abaloko eve emikono gy'abagwira kubanga omugwira tasobola kukulumirirwa nga gwe walumiriddwa nyini mufu yakwata ewawunya Hillside View Apartments bali wali ejanyi ku Church Entebbe Road tukenda mulanda kitende kajjansi awe wali apartments munnanka sobuuza ejanyi ku Church amakubo gombi weegali awo ate nga ne maintenance palace nabo balina solar system zizo nnago ze wali badde weetaaga ne dokita gyali nnyo ku ndwadde ez'enjawulo kankusiibulire wano naye ng'ensonga munnange ogitegedde lwaki twogera ku protest vote lwaki Museveni atidde nnyo Kyagulanyi kuba teyategeera nti ono Kyagulanyi yalowooza nti ye Bobi Wine kivulira nga babeera bamwagala ng'omuyimbi bino si byakuyimba muganda wange ensonga ez'eggwanga zitukwatako ffenna era obubaka yabuyisa mu nnyimba bw'obanga okkaanya nabwo kitegeeza nti kaami katono okanyomera mitala wa mugga ono kugambye alina qualities zonna azze anyoomebwa azze ayisibwamu amaaso ne mu famire yaabwe fulufiga yakitugambye tine mu famire era fulufiga waali awo naye kennyini ye atiira ddala Robert Kyagulanyi era agenti yasina gavumwa bwe njogera ku Bobi Wine kubanga muli akiwulira ayinza n'okuba nga yatuuzibwa n'abuulirirwa nti munnange njagala okimanyi nti bannansi baagala ensi yaabwe era ffe beesigulirako oyinza okubanga essaawa yonna waalikyusa omwana we erinnya n'olimuggyako erya Museveni
kisikyawulira na bwamwogera kuba yali mujja nako naye kale tusinkane mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda Atalagi naye ng'ensonga twagala Uganda ng'eri mu mikono gyaffe abaloko ekyo kikulu nnyo nyini mufu yakwata ewawunya tosobola kunga nti abagwira be basobola okuzimba Uganda no bonna be bakozeeko kati kalaba kasaawe k'ehoyima si ke kasinga nti kamaanyi nnyo yes kyamaanyi naye kati olwo beekwasa amanyi bobba olina omunyago olina okugabako Museveni kyakola banyaga ne bagabirako abo bannabbanja baani bwe batyo kati basobole okukola ki naye nga kye babbye kyenkana ki bakabba obusaawe bumeka olowooza olwo sente ze bakozeseza mu kalulu kano zizimba obusaawe bumeka obwo kati akeehoyima kemutendereza mweraba